n'abaana bange ne bakaaba ekyavaamu omuvubuka wa Luta gwe bayita waliwo erinnya liryawo Filipo n'avaayo Filipo yankuba emigo nampa n'etooki n'angamba tooki yino genda okebeleza ssente ndikwagala ssente genda kunywa walagi nga sirina wadde 10 omusajja yadduka kyokka Filipo ali kuŋŋamba mpa ssente bankuba emigo egitali mito n'enziruka. Then after we came on the ground with also charity. The investigation is going on. But you haven't arrested Philip and Kakuru yet they are in this period. Why? We arrested Kakuru on an assault case. There is a certain man that he assaulted and they attacked him at his home. We arrested Kakuru and obeyed. Nze omukyala namusanga wano nga nva kugula walinga ina bana abakyala bandambuza abakyala nimbagamba muntu ali wa nibo murabe arabe nti wano tutegerekanye nga wano tunasobawo. Another time namusanga police zero nga usiyedi ankulide nangamba there is a case bagamba warwente zabulide mu famu yo navuga nimba Kampala nimusanga ku police nga kola statement nyogana CID ningamba kumacha wakati mugende mu famu musakinge weba wali yenteze basi mu nzire Kampala even CID nari mukubira ningamba rwaki bwaba Kakura atiso yo muchara nzi tukwatika Kakuru mu mutware ku police asigarewo mugende mu famu musakinge entezo weba wizigi but tuwari unsonga eyumanye ko esinge Kakuru yagamba shahidi But urumba fe wakawaliye wafe kwa tato wange ye mwana musaide ne opposition mama nsobola nokulaga n'okutambi nga sikulimba n'essimu yange n'ekulaga bwe batulumba n'obusale n'amajambi n'ennamba y'essimu yennyini ey'emmotoka bagikwata mama eri ku polisi weru mama nkateekeko akatambi okalabe mukwano kankateekeko mama oyizo gamba naye Luta lwaki tojja nenkugayibinga nane babisaawawo ne batugoba emisinde gira emiti gyabwe gira emiti gyaffe mama minisita mugende mpola mugende mpola minisita awulirize minisita omulekala bakiddamu ati musirike minisita akyabuuzizza ebale nnyo ennyumba eri minisita kyabuuzizza ate twabagamba yeegulirako ne tractor n'atuvunanga fayiro bunju nga ina karitusi nimuwe chapa cha 1 acre nagenda waliwo Solomon naye nimuwe chapa waliwo Daniel nimuwe chapa cha eka 8 nampa eka 12 waliwo John nga bayina wana mararo ne banyina yaina weka 2 nimuwe chapa cha ekemu nampa ekemu kati baganda be banyina babiri ne muganda we nanguza eka nwanguza eka 6 kati wano kuva wano waliwo kiwano kali yari alimirawo wanaka n'omukyala we aliyawo ne banguza okuva wano tuuka wali kati ninsendawo kati bano ne bagenda ne baleeta bakifeesi mu emotoka biti n'emotoka emu bagikwata kati eriziroobu emaze almost emyezi 6 n'obuubuza bano abaziroobu emotoka bagikwata nga baguza abantu kyengera ne babaleeta ne bookya ennyumba ne bookya embaata ne batwala wotapampu ne bakuba n'abakozi baabwe nze noono ne baganda bafaabala ate olinga agamba ono so waabwe oyo temumanyi ate agamba yasikiramu ani yali agibeeramu yasikira musaayi mwe baana bawaka baana bawaka banyaffe mwakiguzani nduwa naye mu feesi mulaba nduwa yono taata mwakiguguza sente kyama kyaffe ekyo kyama kyaffe naye nga twatunda kantu kanyaffe ono emulu waffe mwe mubeera kuno
nze kibeera ku Katonda nabeera kumpi yabadde alabirira kati bwe mwajja okutunda eyalimu temwamufaako nti gwe bagamba eyali mu nju fere twamulabako ani yamuteekako fere tumumanyi sijja kujiyo kiramu bano mukwano tobamanyi bano baana basenga wange era waliwo omwami yakola ekiraamo mulamu waali omulala yafudde era nze sessangako nga nze senga yaŋŋamba abaana bano tebanyambye bamuleka mu nnyumba bwe bamuleka mu nnyumba ensi yonna naye kyalunga lwakubanja badde sitaagala kwogera bino ne tumujjanjaba waliwo basenga abaffe babiri omu yenna biwata omulala yenna bunjo nga babuuza ani anaasikira ki omukyalo oyo ye yali munaddiini nga mukatuliki ebintu anti mwaliriddeokirika wayogedde omukyalo oyo ebintu bye yabitambuliza muki mu bannaddiini ne bagamba abaana be ne bajja ne bagamba tugenda kwabya oluki tetwali tetubiriimu kakati tuba tuli awo nga bajja ewa taata waffe ennyika eryasi nga bamugamba tugenda kwabya luki naye waliwo bukojja bwaffe balidde ne ssente zaffe tebatukkiriza naye ffe bagambye olumbe balukyusiza naye ffe tubadde tusaba kwabya ki lumbe musansubuga era nga nze muzzukulu omukulu mu famire eyo ey'emmamba evaamu abantu abajja okkoona ebintu eby'omugagga era ewantu wano eby'omugagga n'ebyaffe famire zaffe ne bamala ne bagenda nga ffe omugagga tetumwinaako obuzibu era atusasula ebibanja byaffe byazaagula n'atusasula n'ebyapa byaffe bye tuba tumukuzizza ettaka naye tusaba minisita osale obwenkanya ng'otuuse ku kitundu kyaffe ejatubuulira aninganya ekyapa omutuumu nze byebyo ebyange mu bufu twalwabizanga mu maka agabba omwana anasikira segaawe najja nangoye ng'omusajja nkusaba obuyambi taata wange ono muto yali mukulu wa taata wange n'amuteresa ekibanja kye kyali kya eka 10 wali we muyisaawo ku kasomero taata wange olwava mu nsi taata yatwefuulira n'atuddira ekibanja kyaffe n'akigabirako baganda baffe betukola ki betulimu era taata waffe bw'amala okuva mu nsi twakuŋŋaana ne tujja ewa kyeyamaanyi tumukubira enduulu tulabe nga tukozesa ekibanja kyaffe kyeyamaanyi twali mu miitingi muddiiro kabula kata baganda baffe batukube era batutte era wenjogerera kakati mmwe mugende wa mmeeya kubanga omwana owuwe bya muganda wange ensonga zino tuzitaddewo akakiiko akagenda okunoonyereza akalimu enjawulo n'abakulembeze kagenda kutambula n'ab'ebibanja n'ekyamaanyi banoonyereze babuuze balabe neyeyita Land Road kiki kyakoze bw'aba yatwala ekibanja ky'omuntu yakitwala atya ayina empapula nti yagula bw'aba yagula ani yamuguzayo ye mutuufu ebyo nabyo bigenda kutunulwamu then batuwe ripooti naye meanwhile egyo emisango egiropeddwa gino okunoonyerezebwa gyonna ginoonyerezebwe abantu abakoze ebikolwa eby'obutujju ku bantu b'ebanyama basobole okuba nti batwalibwa mu kkooti ate ekirala kyetwagala ne bakifeesi ababadde wano babuli gurupu erina kifeesi sinategeera bulungi bagobebwe mu zino ensonga tuzeetagamu poliisi tuzeetagamu government security agencies tetwetaaga bakifeesi bakwatibwe bavunaanibwe abantu balabe nti bakifeesi bavunaanibwa tutuula ku meeza kubanga basinga tubadde tugabana wakati nga omuntu bwe musanga ayinayo 5 nga nsobola mukolera ekyapa nenkimuwa ne transfer naye nayekyusiza bata batasobola kwekyusiza nga mbawa 40%. Bati bwe twatandika 2012 niwavayo family ya Sulaiman Chiwara nga batandika agreement nti omuntu yanguze ettaka siye mutuufu nimbabuuza banyambe bampe ekyapa kyabwe nkomparinge kubanga yanguze obudde obwo yali akyali mulamu nsobole kuddayo kumubanja sente zange. Twatambula emyaka esuka 5 nekyapa nga tebasobola kuleeta kyapa omulundi nagumu kuleka nga bagenda gano za 1908 nga teziriko mujulizi
Murandeze tuba registered nimbagamba nti nze okungakasa nti ettaka lyammwe mulina kuleeta ekyapa nga jjajja wa omwasikira muwandiiseeko. Kakati minisita bwe yajja wano wiiki 2 ziwedde n'alisiri okubanga tebantegeeza. Abatuuze bwe yamala kwogera nabo nga beemulugunya bagamba ebibanja byabwe twabisenda, bwe yamala kugenda ne bajja ne bamenya ennyumba y'abakozi ne batema n'olugo lw'ente.